Ntwaniriza nate enkyalero mu special notes. Special notes nga bwozirwa nti special notes zange byonze byempandiika, the special things I note down. Special notes bampuliriza bannange nga boogera nga mpuliriza nga etambula baako n'ebyange byempandiika awantu. I note down some things. Kale n'olwaleero byenjagala tutandike nabyo. Njagala kutandikirira ku biri mu ggwanga lyaffe, sijja bibuusa maaso. Tumaze sabbiiti, kati tukwata sabbiiti ya kubiri nga twogera ku miroboli egiri mu kibiina kya National Unity Platform egyeyolekedde mu bigambo ebikaawu ebiva mu bakulembeze b'ekibiina. Nijala kutandikira ku point ey'essanyu. Ndi musanyufu bya nsusso nnyo nnyini ddala olw'ebyo byempulira ebiri mu National Unity Platform. Si lwakuba bye boogera birungi, naye bw'oba okulaakulanya demokolasiya w'ensi, amawanga gonna abantu bano ge beegomba gye balaga ne bafuna visa, abamu bagenda mu basawo zifuna, abamu bagenda mu bapasito basabira, abamu tebaagala kwebaka nga banoonya visa. Ensi ezo ekyobugagga kyazo ekisinga gemaanyi g'abantu, the power of the people. Era okubeera n'ensi ng'etambula n'ebyobufuzi ng'abantu baayo babyenyigiramu, kye tuyita participatory democracy, kitegeeza nti mulina abantu ab'amatu nga maggule bulungi, ab'amaaso agalaba obulungi, abeenyigira mu byobufuzi byabwe, in what I'm calling participatory democracy, but also an active citizenry that is alive to the happenings mu nsi yaabwe. Ekyo nga Muyanga Lutaaya amaze ebbanga ku mikutu egya radio egya TV kimpa essanyu ly'amaanyi nti abantu kabenga boogera birungi, kababenga boogera bibi, naye boogera. Because that's when you can know what people are doing. That's when you can check leaders. Okubanga abantu abakulembeze teyeetwala yekka amanyi nti waliwo abanda era bajja kwogera oba bajja kukola. Ensonga eri mu Uganda eriemu yokka nti ffenna tukyayogera tetunnatandika kukola. We are doing a lot of talking tetunnatandika kukola. Otherwise singa bannayuganda bwe boogera bwe bakola okukyusa gavumenti kitwala eddakiika 2 zokka, naye tuwogera ne tutya okukola. But I'm happy, ndi musanyufu ddala nnyo nnyini ddala n'amaloboozi amalungi n'amabi, n'abantu abalungi n'ababi, n'abawagira n'abatawagira byempulira nga boogera. Si lwa bulungi bw'ebyo bwe boogera, no, you need to mark my words. Si lwakuba biri mu NUP, no, but because our citizenry is becoming active and alert. Number 2, finally, Ugandans are empowered to speak out, irrespective of the quality of what they are saying. They are speaking out. Kikulu nnyo abantu bwe basirika obusino bubeera taata waka n'okola ebintu nga maama agamba yesebo, n'abaana yesebo, ne banneiba yesebo, ogwa tomanyi. Naye wabaawo omwana lwaga ne bwe bansonga ntono bweziti, nina abaana bange very funny. Emmere yange esinga okumpoomera kalo n'amatooke n'ensujju, ebintu bisatu: akalo, amatooke n'ensujju. Tugagadde gattako balugu n'amayuuni. Ebika byange bino ebina eby'emmere byensinga okwagala, kumpi byonna abaana bange tebabyagala. To the contrary, bo bantu bakawunga, muceera. I think nina abaana baagala omuceere nga bayinza okugulya okuva ku January 1 paka December 31. Kyokka nze saagala wadde okugussa mu kamwa akaweka akamu bwe kati. So tubeera awo
nga nze nina byenjagala nabo balina bye baagala. So bwe nali sinnategeera tebannafuna kapasite eyogera nga nze nkola gwa kusomba amatooke buli linko tebatennaggwawo ne baleetaage bajje mu nnimiro ono linalingula magula ebiki bityo until one day abaana bwe baŋŋamba dadi amatooke go gatutamye. Saagalira ddala kintu kye bayita mmere y'akawunga. I don't want it. Saagala kawunga. Era bwe ndaba akawunga nga bwe saagala bakafumbye njagala na kunyiyigira okubuuza how did the posho cross here? So olumu namukirenga naye abaana bange balisa. What is the problem? Nani taata amatooke go gatutamye. Konze wange nti ye matooke buli kiseera matooke lino liba liggwawo lino naga nti ffe twenda bando na mutiyere kawunga mukyere. I was surprised because nakula manyi nti akawunga is a punishment. Bantu balya kawunga lwakuba basibe, balya kawunga lwakuba bali ku ssomero, balya kawunga si lwakuba bakawuumira, but because there are no options, because kawunga and bijanjalo is a national food that people eat in circumstances where they cannot make choice. Also, I thought, chance and saying, auntie, first of all, amatoke ge batayagala gali expensive. Ati bwe baga nti bye baagala biri cheap in one way bawonyanze costs, but there was a balance of what we could do. Omukyala nga alina obuzibu, abaana be batusinga obungi because banjiko. Nze ayagala amatooke tuli babiri nze ne mukyala wange naye ng'ate naye ku mmere gye njala ayagalako matooke gokka akalota kaagala baluguta mwagala amayuni tagaagala ensujju tazaagala ambuuza n'okumbuuza ki kyonyumirwanga mu nsujju. This debate is similar to what we have. That there are people, there are things we need and things we don't need. So njagala kukikaatiriza nti abaana bange singa tebaayogera n'olwayo either singa nkyasunda matooke nga basigala tebakkuse oba emmere baginoonya elsewhere oba bagala kulya mu baneighbor oba bali awo they are eating something they don't want. They saved me. So I want to congratulate ourselves that our citizenry is able to talk, that our democracy now is not a preserve of the privileged few. It is a public concern. It is a public good. Abantu tebasobola kwogera bintu birungi byokka. No. Tebabyogerako mu maaso ga Katonda, tebabyogerako mu maaso ga Yesu Kristo, tebabyogerako mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebabyogera, bayogeranga ebirungi n'ebibi. Okwogera ebibi is part of ebibi, mtegeeza ebibi oba byoba toyagala, ebibi ebyobusiru, ebibi ebitategerekeka, ebibi ebyenge, ebibi ebyempalana. That is society. Mbaga bulijjo tulina abantu wakukyawa naga nti nzi kimuyanga kyantama. Naye nga bw'omutuuza n'oga naye Muyanga yakola ki? Kale tewali kikya naye nze kyantama butami kibeera awo kyeyogeza nze kyantama. N'omugamba bwe kiba kyeyogeza okisanga wakibeera mu nnyumba yo nti nedda. Kyeyogeza tekiri mu njuuyo. Kyeyogeza ku ssimu yo, gw'olina essimu, gw'olina YouTube channel, gw'osubscribinze, gw'oviewinze okulaba ekintu ekyakutama. You are dying with pain but you are on there. And I'm like, but why? But that's it, nature. So kirungi nti abantu boogera. Quality yabye boogera. Bagamba no bulijjo tulina ekintu kimu kye tuyize mu ggwanga muno ekigenda otumalawo ffenna. Naye buli muntu tulinga abewaffe bagamba nti ongayiza ompulira gabanda. Ongayiza ompulira gabanda. Kitegeeza waliwo bamuyita goonya ndowooza. Goonya no nswaswa. Abaganda bagamba nti enswaswa etayanula. Nti enswaswa enkuba ng'ejja
baga nti atofaayo nebeerawo njagenda njaga amazzi ne gagituukako nge gwe gataba paka lwowulira amazzi nga mangi neryoka evaawo abamu oluusi ebeera awo ne bagisanga awo kwe kugitta ekivaamu kwe kugibajjamu engalabi abaganda kyebabaga nti enswaswa etayanula ebajja galabi kubanga naye singa ebeesodde okudduka ne bwebeerawo nebanga etawulira buli kimu nekijja empewo negikuba buli kyekivaamu n'omulabe wagisangira enswaswa etayanula. So tulina ekintu kyetuyize kye bayita obusungu bassebo ne bannyabo. Obusungu obuli mu Uganda bwe buneeyongera tugenda kutuuka mu nsi ffenna etutame bannanga abantu balina obusungu, abantu balina obukyayi, abantu balina enge, abantu balina effubitizi. Obusungu buno butandikidde abantu first of all tulina obusungu n'obukyayi nti abantu abamu nabo bennyini ng'abantu beekyaye, they're hitting themselves. Obusungu anga, obusungu butuganya okuwuliriza bannaffe, obusungu butuganya okuwuliriza ebyamagezi, obusungu butuganya okutegeeragana ku kyetwagala. Bannayuganda balina ekizibu kimu nti tuganya okukakana tutegeere kyetwagala. Mbabula nti mu Uganda abantu bangi nnyo, I can confirm without fear of contradiction, nti abantu bangi, majority of Ugandans bagala babewo enkyukakyuka mu Uganda. Majority of Ugandans want change. 3 of them. The first person who wants change wants Museveni out. Tayagala kintu kye bayita Museveni, ayagala Museveni aveeko, tafa kubiddirira oba ebiddirira binaaba birungi. Abaagala enkyukakyuka tebamanyi kye baagala. They just don't know. They don't care. Tebamanyi kye baagala. Tebalina nti babaga nti ensi bw'enaakyuka nja kufuna kino. Tebamanyi bwe baagala ekyuke nga tuyise mu mundu, ekyuke nga tuyise mu kalulu, ekyuke nga abaliko kati bafudde bufi, ekyuke nga amata bagaze ne gatusena. Baagala ekintu eki nkyukakyuka bangi. Era bagamba nti bebanabaga nti tetwagala kutunnyonnyola, twagala kintu kimu kukyukakyuka. They don't want anything else. Ne tuba n'abantu abaagala enkyukakyuka for opportunities, nga kyebaagala mu nkyukakyuka nabo okufuna ku mukisa. Kanaga nti ensi yaffe erimu abantu babiri. Our country is divided into two. You can call them, we are polarized into two. Tulina batwalwana n'abaana baabwe n'abantu baabwe n'abaddirira, ne tuba naffe bagamba nti baatusanga wano. So tulina abaava eruweero, very big class of batwalwana, ne tuba naffe balangira nti baatusanga Coast Square. Ensi yaffe esigadde erimu abantu babiri. Era paka nga tuvudde ku batwalwana, because batwalwana be batufuga as we talk today. Bakulembeza kimu twalwana, mwali luddawa, twakola. Abo mu batwalwana mulimu bajjajja, mulimu abaana baabwe, mulimu ne bazzukulu baabwe. Ne bazzukulu baabwe, bazzukulu b'abatwalwana bakyalina strong sense of entitlement. They believe the country belongs to them. They believe every good thing belongs to them. They believe all privileges belong to them. They believe they must eat and eat and eat. They must occupy all space. They must occupy all offices because balwana. Abamu tebaatuuka nayo. Naye their ancestors were part of the liberation struggle that ushered in the new change we have today. They therefore feel strongly that they are entitled to every privilege, every office, every space, every good thing, every authority, everywhere. Era genda ng'obeetegereza batwalwana.
batwalwana ne mu magye mwebali nga yava mu Gamini nadda mu Gobote yaliko mu Galutwa nadda mu Gano era babogera nti oyo yatandikira eri. They have their orientation oba their training ne bwabanga yatandika okukola mu gavumenti ene ya Museveni mu 86 wabula okusoma kwe n'okutendeka yasomera mu gavumenti ziri ezasooka alyoka ayingire mu eno. So yasoma ku mulembe gwa Amini Gwobote gwa Mutesa Gwokero gwa Tuto gwa everybody mu gavumenti ya Museveni n'atandika kufuna mu bufunyi mirimu. So wadde yakola mu gavumenti ya Museveni naye okutendekebwa kwe n'okukula kwemabegeri. The focus in point is Martin Okoth Ochola IGP wa polisi ya Kawummula. Polisi yajingira 88 nete yasoma mu 88 Museveni yali afuga. It was Museveni in office. Naye wadde Museveni yali ali mu office Ochola okusoma obwa pulida ne byonna bye yasoma yabisomera mu mirembe giri. Old habits die hard. Abo bantu abasooka era consistently bwoba owuliriza banguwa nnyo okujjukiza nti balwana, banguwa nnyo okujjukiza gye twava. Ne babanyumya emboozi nga mbadde munyumya bindaga nti bwe twali omanyi ku mulembe guli, omanyi nga tutandika, omanyi bwe twali egundi, omanyi nga bagundi they keep referring to their efforts and their contribution in the liberation struggle, liberation efforts that made us what we are today. Nebaayo ffe omulembe guno nze omulembe gwa mwami Museveni 86 yansanga nina emyaka 8. I was 8 years when Mr. Museveni became president. 8. Just 8 years. 80, yes. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Oh, yali mwenda kali. We are moving towards mwenda. Kaneba yabazalidwa mulembe guno nga baba 1986 going forward abo mulembe mupya tebagana kuwulira biboozi byatwalwa naffe twajja simanyani ate si mu gavumenti bwokka bogera ku byabufuzi ne mu mbeera zaffe eza bulijjo bwe ngamba abaana bange nali ntera okubanyumiza nti ffe mulaba natambulanga kilomita 8 buli lunaku kugenda okusoma nga nva e Bugembe ogende wa Kitaka, nga nva e Buyuge e Kayiro ogende e Buyuge, nga nva e Lugala mu Kasawo, nva e Lugala ku kyalo ogenda okusoma ku Kasawo mu Banda boarding primary school. Bw'obanyumiza ebyo nze ngatto nazambala mu senior 1 ffe bwe twebakanga yinga essuuka nga they boldly tell that was your time. My daughters have told me that openly, not once, not twice, several times. But Dad, you know, that was your time. This is a different time. So nabano bengamba mugati mwabasanga ku State Square endowooza yawe nga tetwagala kumanya. So what? Oba mwalwana, oba mwabonaabona, oba mwafiirwa, oba lwali ntalo biki. They just don't want to know. Tulinawo ne category mu Uganda ng'ewulira baginyumiza kye bayita olutalo wo. Ewulira nti oba biki biboogerako nga beegomba okulaba ku lutalo nga bo olutalo lwe bamanyi balulaba mu firimu. Balaba commandos nga babuuka, balaba bomu nga zitulika, balaba gasaanyawo ebyalo oba they call it fiction. So they admire to see war in real sense. And when they speak, olabanga they don't baagala kulaba ku lutalo, tebamanyi biruvaamu, tebamanyi biddirira, tebalina kye baagala. Wadde Museveni yansanga n'emyaka 8 that is na testinga ku lutalo kubanga yawamba mu 86 ng'alwanye kuva mu 8 we yayingirira. I observed and experienced war myself because ffe twali Bulemeezi, nazaalibwa n'enkulira Bulemeezi. Ebyali mu lutalo byonna, emundu zonna ezaavuga nga muli ku mutala guno zivuga ku mutala guli, bagamba simbula simbula simbula.
Emundu neddamu siba egugu. Bwetyo bwe twayimbanga ebyasi bwe byakubanga tuga nti siba egugu atandise ngaga nti emundu egamba siba egugu, nti siba egugu otera odduke ku kyalo. So nze nga Muyanga nti olutalo nalulaba nkyali mwana muto, nalaba jjajjange bwakukuutana mu nnyumba. Nzijukira nga tusima ebinnya, jjajja yatunze emmwanyi n'ebijanjaalo, ne tuteeka ssente zaali nnyingiko mu biveera, ne tuzirapinga mu biveera. Okusooka ne basaako ekkutiya, ne tuzaako amagomesi, ne tusima ekinnya mu mmwanyi nga tulinga abasima entaana. Bateekemu ssente, jjajja ng'ateekamu ssente, yalina ebyapa bye eby'ettaka, yalina ebintu ebirala bingi nnyo bye twasimira, ne tuteekamu keesi nnamba ng'eno keesi ze mutwala ku ssomero, yalina yambawo ne bagizinga ne bagyetoloza akaveera, ne tuteekako ne tugisimira ogikweka mu ttaka, ne tutereezaawo bulungi, ne wamera omuddo, naye nga bakakasiza nti waliwo akamwanyi ako, nga ke twamaakinga nti ku kamwanyi, nga jjajja endowooza yegamba nti ne bwe tunaabundabunda olw'olutalo ne lututwala gye lututwala ne lutujja ku kyalo kyaffe, olunaku lumu olutalo bwe luliggwa ne tufuna omukisa ogudde ewaffe, tulitandikira ku zino. Aiso nali mu mbeera eraba abantu nga tebasula mu mayumba, nga jjajja abaleka ne mubeera mu mayumba, bo ne bagenda mu mimwanyi okulabiriza embeera. Kyokka nali mbaddeko mu maka, ne babatwala ekiro ne babasuza eyo mu kisaka, si kulwa nga abayeekera bagwako ekiro, naye nga ate ne mu kisaka gye bagenza okwekweka naye batya nti ate watya nga abayeekera gye bali ne batuddiriza eno. So I know the effects of war. My children don't know and they don't need to know. Mbanyumiza obuba nina nti sente twagala kumanya. My children don't want to know what war is about. Daddy, are you sure? Nemusula mu nsiko, nemusula nga temulidde, kusimira sente mu kinnya, nemuzikwekeyo, mwasanga zikyali nnungi. Abuuza bibuuzo ebiri simplistic because deep inside their hearts they do not feel the effects of war. What am I saying? Obusungu bwe tulina anga obusungu buli mu bantu obulabira ku mikutu, oli n'avuma nga tawuliriza, awuliramu kimu n'atandika okuvuma, talinda kyakubiri, n'ayomba n'atakumanyi. Waliwo omuntu abadde annemeddeko asonga bamuyita Fahadi ku mukutu, nali mulaba jozi ku Twitter, agamba nga bwe navuma simanyi, wavuma balyeku, tolina authority eyogera ku bavumi, wali mu kalulu ng'ovuganya ne balyeku n'omuvuma. Nze sivuganyangako na balyeku mu kalulu, ningulira is creating a lie and creating it. I said what I normally do ku Twitter where I manage people, kasanda banga oli munyivu, I just block them, I get them down. Kasanda banga argument yesusse debate, it has become that I pull them down, I just block. Ngolaba omuntu ogezaako munyoloza nti kinakyogedde tamanyi n'omunyonyola ekituufu ate n'ayomba n'ekituufu. Wenkuba said no, this one is beyond my response. But I try, one of the things I try to do as much as I can, kwe kudda mu comments abantu ze bampeereza ku mikutu, I really try to respond. Era bwe ndaba ng'oli abuuzizza out of ignorance oba is learning, is debating, is educating me, is clarifying, is correcting me, we go forward. Kasanda banga afuuse abusive. Luvaayo obusungu, abaganda bano baga nti kyosiga kyokungula. Fe abakulembeze abali waggulu tusiza obusungu n'obukyayi. Obusungu ne buyitira nti wakyali muntu asobola kuwuliza kintu kimugasa oba ekitamugasa. People angry. Enjogera liwe ennaku ezo nti emitima gyakaluba. Mwana nti mwana ffe tuli barro kyafu, olina nga tetwagala kumanya, tetulina kye tubagamba, tuli basajja bakulu kwebuza magezi. What is left for us to do? Yeti amaloboozi g'abantu abagala gavumenti okukyuka singa gasobola okucoordinating obulungi
ne tukola ebintu bisatu. Ekisooka, we must all agree that we want to change. There must be that agreement that the baseline is we will all want to change. Fenna twagala okukyuka. Abantu abagala enkyukakyuka mu Uganda be bangi. Not because they are informed about what will happen next after the change. They just want change. Not because they have very good reasons to change. They just want change. Not because they are living so badly today. No, some are even living better. But they want change. Naye olw'obusungu tulemereddwa okukanya ku change gye twagala. Anga abantu baffe banyiize nnyo. Bagamba nti yabadde ayagala obwalwomu. Amanyi obusungu buno buli azaamanya amagezi Abaganda bwe bagamba. Kanabadde mpulira nti eyatta Lwomwa Dan gwe baakaziika Bosa naye yakayanirako ku ntebe eyo. So obwongo ne bumugamba nti yeetaaga yaba abeera Lwomwa, era n'akola pulaani nti ono aliwo kabamutte ng'amanyi nti ono bwe banaamutta ajja kufuuka. Bagenze okumutta, missoni y'okumutta yawedde. Ye yabadde ayagala okufuuka Lwomwa, ali mu kkomera ng'era avunaanyizibwa gwa butemu, tamanyi lwalivaayo, taliddamu kuba ekifo ky'abadde ayagala eky'obwalwomwa bakisikisizza nga talinawo. Simple. He was angry. He took action in his own choice to eliminate the occupant of the office. The occupant of the office was actually killed, so his mission was accomplished, but he cannot occupy what he wanted. So the change he wanted came. Tukoye Lwomwa, tukoye Dani Bosa ku bwalwomwa. Kituufu babadde bakoye Dani Bosa ku bwalwomwa, Lwomwa oyo ne bamutta Dani Bosa n'avaawo, bafune enkyukakyuka mu kika. Wabula eyabadde ayagala enkyukakyuka eyo kati ali mu kkomera, n'obwalwomwa bwe yabadde amanyi nti Dani Bosa bw'abuvaako ye yaddawo, babusikizizza Eriasi Lwasi Buuzaabo. Oli ali mu kkomera, ali actually mu ddwaliro, alindiridde kuwona bamubuuza akana n'akataano. Omulala yadduka n'ensasola gibeera mu kubanga bamuyigga okufa obufi, poliisi yamutaddeko obukadde 10. So anger must be calculated. Obusungu nga twayogera, nga twogedde, nga tuvumiddwa, nga titugamba bantu nti tetwagala Museveni agenda. Museveni must go. Museveni agenda, ajja agenda, ateeka okugenda. But we are saying, can we calm down a bit and agree on how commonly we can change government? Kubanga tujja kubeera mu busungu tukaaya ne tulabike nga abatali bateeketeeke, change ejje, enkyukakyuka ejje, naye ng'enkyukakyuka efaanana eya Lwomwa. Nti olowooza bulungi nti Museveni, singa Museveni agenda kati n'amala agenda, Besigye, Bobi Wine, Amuriati oba Nandamafaabi Bamukisha Muntu be baddawo. Because of our disorganization n'obusungu obutali controlled that we cannot listen to anybody, Museveni ayinza okugenda ne tusikirwa gwe tutayagala. I can repeat. It is possible for Museveni to go now, either to be ousted or removed or to retire or to die out. But the guarantee that anaddawo yoyo gwe twagala tetugirina. Why? We are not listening to ourselves. Tuganya okukakkanya obusungu buli omu okuwuliriza munne. Tuwogedde. Nagamba Medadi Segona ne mugamba Medadi ow'ekitiibwa, nkuyita wa kitiibwa, mukwano gwange, puliida wange, mukama wange, oŋŋamba okuyingira NUP. Siganye NUP nnungi, abakulembeze baayo balungi, NUP erina future, erina abantu bagiwagira. It is next thing, it is our thing, it is a thing ky'omulembe guno. Naye ng'obusungu bungi, ng'abaana bavuma nnyo. Ngamba kono omulala yani owekitiibwa Namboze mukwano gwange, because
Oshiwa Namboze is my friend. Mugamba obusungu buno, instead what Honorable Namboze did, yawaana buwanyi banvuma naye bazaali ono omuvubuka we yali anvuma bamuyitaani, I don't remember. Nawe mwebaza nawe mwebale nnyo, abaana banyiivu mwoza abaana bawulira batya nga mmwe muli mu bifo ebirungi, amalwaliro temuli ddagala, ensi akaluba mwe muli awo munyumirwa, busungu, abaana banyiivu. Naye ng'amazima ddala bw'ogeraageranya ku nze ne Honorable Betty Namboze, ani ali mu mbeera ennungi? Juzi bwe bansiba mu kkomera, Honorable Namboze ye yali bansiba lwa bbanja nga sisobola. Honorable Namboze ye yalina obusobozi, ye yakwata $50,000 n'agaleeta banzije mu kkomera ze contribution. So meaning bwe kuba kugamba bantu bali mu bifo abali obulungi abalina privilege, Honorable Namboze alina more privileges than myself. Naye ate abaana baali banyiivu nga bavumaza, nga Honorable Namboze anyiga nga naye ngamba mmwe mulowooza abaana bwe balaba nga munyumirwa kino na kino bo bawulira bati, naye ng'ate ye ali mu privilege position, alina kujanga nti kwe kunyumirwa okusinga nze. What am I saying? Abaana balina ensonga zaabwe, abaana banyiivu andi balina ensonga okunyiiga. But can we guide them through this anger? Can we agree on what we commonly want? Can we also accept to listen to the silent majority or minority? I cannot confirm that those are silent are the majority or minority, but there is a bigger population that is silent. Their silence is saying something. Can we, the noisy, also listen to the silent? Just like the silent are listening to us and observing us. And every time as we make noise, they are clandestinely planning against us and winning us. Nabagamba nti ffe bennyini ffe twereetedde ffe tuzimbye abantu. I want to give you an example. Olwaleero okwogera kwaffe, ebigambo byaffe, okuvuma kwaffe, obukyayi bwaffe n'obusungu bye byanjudde General Muhoozi Kainerugaba mu byobufuzi bya Uganda. Tewali yali amwanjuddeyo mu bulungi nti wuuno bannange muli wano nti olukiiko lwatudde olw'Abannayuganda ab'Embalala, ab'Ekapucholo, ab'Egundi ne bateesa nti baagala mu famire ya Mwami Museveni muveemu omuntu anaakulembera nga Mwami Museveni agenze, era omuntu oyo ye General Muhoozi Kainerugaba. Ekyanjudde Muhoozi mu byobufuzi bya Uganda, busungu bwaffe, kuyomba kwaffe, kumuvuma kwaffe, not taking advantage. Today is an indispensable force mu polisi wa Uganda ddako. Oba oliawo ne mwaliko kati oyinza obutantegeera. We have, it is Muhoozi Kainerugaba MK was not officially introduced to us by good circumstances, was not introduced to us by an organ, was not introduced to us through a meeting of citizens from across the country. He was introduced to us by anger, by hate, by what? Vendetta. Busungu bwe bumwanjudde ku siini, era katoyagala toyagala ku siini y'ebyobufuzi. Mwebera ku polisi wa Uganda addako ku new dispensation, either dispensation eddako ya Yoweri Kaguta Museveni, ya Muhoozi Kainerugaba, ya His Excellency Robert Kyagulanyi. That's what it is. Naye era obusungu anga bwe bwayanjula Bobi Wine mu byobufuzi oba mukyerabira. Bobi Wine teyaliko olukiiko lwatula kumutuleetera, bwali busungu. Obusungu bwa Sitenda bwe yalina ku katinti nti amubbi kantinti
ne bumutwala mu kooti. Obusungu bw'abantu b'ekyaddondo ntukooye Setenda alowooza nti ye ateekwa okufuga buli mulundi, naye tukooye ne Kantinti naye atategereka bulungi. Obusungu bwe bwaleeta Bobi Wine. Mujjukira nti Oweekitiibwa Bobi Wine yasaba aba DP okumuwagira, yesimbe okubwa NUP. Aba DP ne bamukalubiriza ne bagaana. N'abaako ne member wa parliament n'omu ku ba DP gwe yasaba gy'amunoonyeza akalulu, n'amusaba emiliyoni 10 okujja mu campaigningira, to campaign for him. Yamusaba miliyoni 10. Omuntu kati ali mu kibiina kya NUP era munene era y'omu ku ba benefiting kati ngaza nti Bobi Wine omuyimbi naye aleeta wano ebidongo bifuga wano. That MP who is now in a privileged position yasaba Bobi Wine miliyoni 10 asobola okujja mu campaigningira. Bobi Wine ne yeegayira aba FDC bamuwe kaadi avuganyizeeko mu Kyaddondo East. Bagamba bo ekyo tekisoboka, balina Kantinti as a flag bearer, tebasobola. N'abamu abatakkiriziganya Kantinti ne basigalawo bwe batyo. So singa frustration za wano Bobi Wine singa yali agende ku order, ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition byali bimuganye. Ekyo kyekyanyiza abantu ba Kyaddondo East. FDC abamu nga banyiivu lwaki FDC yamumye kaadi yandiwadde Bobi Wine. FDC abamu nga banyiivu lwaki Bobi Wine ajja mu kifo kya Kantinti nga te Kantinti yatwala omusango mu kooti. Aba DP abamu mu busungu obwo abantu bwe banyiiga baleka Kantinti ne baleka ne Setenda ne balonda Bobi Wine. Nzijjukira bulungi nga tuli ku biseera bye nali mukubiriza wa TV, twali ku bimeeza nga nze nkuyiza ekimeeza kye bayitanga barometer extra ekya NBS. Abaana nga bajja, nzijjukira Bigirwa, nzijjukira omukyala gwe bayitanga Nusifa Nakato n'omulala nga bajja baleeta Bobi Wine, naye nga bajja okwogera Bobi Wine tuleeta Kyagulanyi yasinga yajja Kyaddondo East, ng'abantu abaddamu bonna babavuma buvumi, babajeegula, babavoola, kale olaba tekisoboka, Bobi Wine ani oyo, bino byakuyimba, ono si muyimbi, biki. N'abamu ku b'MP bendaba olwaleero. Nange okukkiriza okwogera ku debate eyo, abaana bajjanga ne bambala red, abayambalanga red simanyi nga bayita biki ebyo ne babikola, nga nange okukkiriza babyogereko was risk. Naye nsobola okuba Bobi Wine yaliko jjange ddala, namuwagira mu reese yaliwo Kantinti, Setenda nga si nawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewali yamanya nti Ssentamu agenda kufuuka kino kyali, n'abaamuvumanga ku olwo kati ate bavuma ffe abaamuwagira ku luli. But that's the world, we don't care. The issue is, I'm talking about anger. The change we want, nga Kantinti bwe yakola n'abeera mu parliament, bwe baga nti bagenda okudda mu kalulu, Setenda yalowooza nti Sebalu, I think Setenda Sebalu yalowooza nti bwe bajjayo Kantinti mu parliament ku luno agenda kubeera member wa parliament. Yali alwanye n'enjuba n'alemagana, balwanye Semuju n'alemagana. Laba bwajjayo Kantinti ng'alishuwa nti change ejja yiye, change negyereeta Bobi Wine. Okuva ku Bobi Wine bali ku muwadanku nnyingi. Setenda takyawulikikanirako ddala, ndowooza n'essuubi eridda mu byobufuzi talina. Alwanaganya okubeera member wa parliament byagaana. The change has worked for has been harvested by somebody else. Naffe tuyinza okukola ennyo ne tumatiza abantu nti change yeetaagisa, era mwami Museveni n'avaako n'agenda, naye olw'obusungu n'engeri gye tukuttemu ekintu, change eyinza okujja neereeta omuntu nga si oyo gwe tuwaagala, nga si oyo gwe tusuubira, ne bye tuluubira okufuna tetubifuna. We must agree as leaders, ffenna bamemba ba parliament, ba minister, we must agree to reduce anger.
and reducing anger starts from us. Owekitiibwa Mathias Mpuuga, okulwanyisa okuvuma abantu kutandikira ku ggwe, Owekitiibwa Sseggona, Owekitiibwa Bobi Wine, bonna it is us to begin. Tugamba abantu kimukkakane, mwogere ku change, tukolere change, twegatte tukyuse government, but we need to calm down and do it better. The same forces abatuvumanga wano nga baga nti mwe Museveni yabagula, mwalya sente, temulina magezi, bisajja bikulu kwebuza magezi, nga Mpuuga ye leader of opposition. The same force today yevuma Mpuuga. Nzijukira waliwo omuntu omanyi aba opposition yawo nagizuula, ekimu ku bitulemesezza okukyusa bulimba. Opposition yawo neyina nnyo ebintu ebyobulimba nakabitegeera kati. Waliwo yagamba abantu nti tiimu ya Muhoozi yampadde nze ssente newanemuka ku ssente, tulina abaana 300 babagulidde laptop, babagambye bagende ku Twitter, buli Twitter gyoteekayo ng'evuma Bobi Wine $5,000 ne laptop ne data. Me Muyanga Lutaaya, I said, but are these people serious? Nga bya bulimba byennyini. I can tell you, nze ne bwompa akawumbi, I can tell you this straight into the camera, nze Muyanga Lutaaya, kabeere Muhoozi, kabeere Museveni, kabeere ani yenna, ne bwampa akawumbi k'essente 1 billion shillings, nga assignment yagenda kuvuma Bobi Wine, oba kuvuma Robert Kyagulanyi, oba kuvuma Mpuuga, let's take to Kyagulanyi, nga kuvuma, nga assignment y'essente ezo kuvuma, aganda mukoyo w'emboga nzaala nze ezo siziri era sobola zikwata. I cannot. I speak it broad daylight, ne bemwogerako bawulira. Muhoozi nti ampadde laptop, ampadde office, ampadde ssente, oba Museveni nga assignment yagenda kuvuma Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, ezo sizirya. Era bwaba waliwo aziyina ziteeketeeka azisigaze. Siziryangako, sizeetaaga, sirizirya. Ebintu ebyobulimba bwe bityo bye twagambanga nti Owekitiibwa Mathias Mpuuga, abaana mubagambe tutambuze change, it is okay, but we shouldn't abuse people. Kati komanyoko politics agenda kuwunzikanga n'ekibiina kyokka ekyo-opposition ekibadde kisigaddewo, ekibadde kivuddeyo nga kyekiwa bannayuganda essuubi, ekibadde ekisinza abantu abangi, nakyo nga tukitaagudde tukimazeewo. Kyokka be tuvuganya bongera kweteekateeka naye basirise. Tugenda kufuna change, naye nga change eyo si eyo gy'obadde oyagala. Omanye nti bulijjo okolera change, kyokka nga okola change y'abantu balala. For God and my country.